njagala okubategeeza ebigambo bino ku lwa Fred Lumbuye. Mulaba ntya nga nze Jakana Naduuli. Fred Lumbuye ye muntu yekka akyasetinze president ez'enjawulo mu bulumi ate era mu bukambwe ne mu kwagala kw'eggwanga, naye nga president says azisetinze tewannabaawo abadde yazisetinze, anaddako ajja kuba ayitira mu mikono gye n'amagulu ge oba ne procedures abadde ataddewo. Lwaki? Ye yaakasookera omubereberye ku lukalu lwa ggwanga Uganda okunnyonnyola gavumenti kyeteeseteese ne kiba ne bwe kiba kiiseko akaseera ne kiraga nti ekkubo lyali weeriri. Tewannabaawo munnabyabufuzi yenna abadde yakoze ekyo. Ate nze Jakana Naduuli nze wenjawukanira ku Fred Lumbuye we waliwa. Fred Lumbuye aba ne ink ataliiko nfuufu naye ng'ate atunudde nnyo mu maaso n'enteekateeka. Wabula ate nze ebbanga lyonna nsinzira ku byafaayo biriwo n'ensitunula ku byemabega nempa judgment wa gye tulaga mu maaso nempa resolution nti bwe tuba tukutte ekkubo lino kino kijja kuvaawo. Ye Fred Lumbuye ebyo bibadde too practical. Onfuna bulungi? Kaakati biba bibadde too practical. Gavumenti eba erina kukunoonya kubanga gwe oba osanga ennyindo zaayo nti atuwunyiriza yaani oyo buli kadde kye tuteekateeka naaba ng'akimanyi. Ate awo Fred Lumbuye ye president ye yagitegese tennabaayo ali mu bigere bye ebimu asobola kumusisinkagana. Kazinga kaliko kabadde kake. Na bwakityo bannayuganda kyova nti bwe nali nkola episodes eziise kumpi 7 enejja kuba ya 9 nabategeeza nti ekigambo Fred Lumbuye nga tukyogerako kitegeeza ebintu bimeka? Bintu bisatu. Fred Lumbuye azitowe eggwanga Uganda ku lwa bannayuganda ebbanga lyabaddeko kubanga entegeera Fred Lumbuye tebaddeeko nsalo z'amawanga yadde eddiini. Yankubira n'antegeeza nti Jakana Naduuli gwe ne taata babategekedde ensonga eno yakubajjawo naye mbasaba busabi nti kaseera kakuteekinga cover. N'afaayo n'ateeka ku mutimbagano ogwa Facebook ku Facebook page ye. Nasangako message nga ziva mu ye kennyini ku ssimu n'antegeeza nti Jakana nkutegeeza lunye nti baako weekukuma mu ntandikwa naye babanoonya naye ate abasajja bali serious nnyo ne mu kitundu kyo batuuse mwebali. Ninga nti weewaawo teyatunuulira nti ndi wa NRM Jakana Naduuli bwe bavaawo kikuba gavumenti ye nga Fred Lumbuye wa Nopu ne baba nga ate Nopu etwala step mu maaso. Ekyo yakitunula teyakitunulako. Yobula yagamba mwoyo ki nti Jakana ateekwa kubaawo era alina right y'okuba gy'ali. Entegeera yate ekyabula mu bannanopu abasigalidde nti mukyalemeddwa okutegeera nti eggwanga lyonna nga tutandika ebibiina n'okubiteekawo byakwo tulina tutunuulira bantu na ggwanga nga tolina tunuulira priority ya kibiina kyo kubanga yeffe abayimirizaawo ekyo kyoleese ebirowoozo by'ojja nabyo ffe kwe tusinzira okwegatta ku kibiina ekyo. Fred Lumbuye example yagisetingawo n'abalaga president yalabulanga ba na NRM naga nti Jakana oli wa NRM sikitunuulidde naye oli musajja Muganda ate oli munna Uganda. Ekyo teyakitwala yambuuliranga naga nti tambulira wano ekyo mwetaaga okukiteeka nga serious nti waliwo enjawulo mu bannaffe abaweereza. Number 2 Fred Lumbuye abaddewo nga kamenyo ku ludda lw'obwakabaka bw'e Buganda ng'ensonga zonna zaawo okulabula kwa Ssaabasajja Kabaka bamuwadde obutwa baakola kino olukwe lwayita luno wentandikira mumanyira Fred Lumbuye ye incident wa president yasetingibwawo okunnyonnyola butya genosale bwe babba oba bwa Ssekabaka oba buli mu kye tuyita amasiro bwe baagatwala wentandikira okola nti waliyo noono ye yaani ngendo tunulako emabega nga ye yansooka dde okuba ku YouTube nze nga nkyali junior nga ye senior. Kituufu. Onfuna bulungi? Yes sir. Kale ngendo tutandika omutunulako ne mmanya nti ekiyinza otugatta nti ebbanga lyonna baga nti mbulya gweyita naye nkubulira empisa zo Fred yali badde atambulikika naye. Awo tujja omukwano ogw'ensibo ogutaliiko bwowayi nega nti Fred Lumbuye alinamu enjawulo nnene. Nabwakita ebbanga lyonna lye mbategeeza nti omugezi taba omu era eggwanga lyetoolola ng'abagezi bayitirivu waliwo abagezi nga basirise naye bababuulira ebigambo babyawula ate ne bakyusa mu procedure z'empandiika abo nabo gye bali. Ne wabeerawo abagezi nga baffe boogezi n'osanga munno naye nga tayogera akuuka ate nga ebigambo byayogera bisengeke nga birimu amagezi n'ensa ate era nga bizimba. Naye bw'awulira okutuuka naga nti weewaawo mbadde ntambula bwe nti ne kankyusemu bwe nti. Ne wabeerawo abagezi
tajja kukyusa, tajja kubaako kyayogera, wabula silently yeye yekyusizza personally. Nakati okay, mbadde ntaaya bwenti kantaaya bwenti kati. Awo nkitegedde eggwanga bwete weriri nti ye sijja kugenda bweru ka covid kano kalibaamu omutego nga gonna gwe banoonya. Ndi musajja muganda nti yo kungema kiyinza okunkaluubiza, yinza okuba nze ngenda okuba ku testi y'okugemebwa covid. Nakati sijja kusobola kugenda bweru. Talina kyalaze, tayogedde, wabula ate ye kennyini akyuse. Ntegeera bulungi? Kaakati na kino bwe kiri, Fred Lumbuye abadde okulweggwanga Buganda nga kiri wase gye tuli era nga kiri mandatory okusitukiramu ng'Abaganda bwenna bakowoola nti twali tuteekeddwa okuyamba omwana oyo. Mariach kibadde opposite ng'era kyaliba nga ne Peter Charles Mayega ne ttiimu ye y'abampanga bamale bamakubuya baali driven mu nsonga eyo ojipo oshinga Fred Lumbuye akwatibwe kubanga babadde asinga okukuba bebadde befuula bakamenya ku lwa Ssebuufu gwange ali Emmengo. Likewise, Jakana Naduuli njogera ebintu nga mukoze ensobi ne baga nti ekkubo liteekeddwa kuba lino. Buganda yabulira wali ne wano. Bwe biba tebikyuse ogwo si musango gwange. Oli yagamba nti Yesu agenda obulira abaana ba Yerusaalemu enjiri. Akkirize agaane. Naye mu kyo bategeeza ebigambo bino mu kusembayo nti wakati w'ebibiri buli kimu empeera yakyo gyeri. Ajeemye olina w'ojja okuggwera. N'oyo akkiriza alina w'ajja okukola ki? Okuggwera. Nange ebigambo mbiba wabuwi. Likewise Fred Lumbuye nga bw'abadde kubanga president seze za settings zonna zirabiddwako n'amaaso. Katumba wamala nga akyajegera mu kuba omwana omuto bamutegeeza ebintu bino nti bajja kuttira plan weeri. Tino government ebyo muri propaganda bwe bamulozaako nkakasa nti obuufu kati musenses omukaaga mwali. Nfuna bulungi? Lokech gwe baakaziika jjojjoozi gwe twakolako program wano yamunnyonnyola n'amuga nti nkubulye wakola program ABCD n'okola diiru eno naye tebagenda kukkiza kuwangala olwa nsonga emu nti ebyamaweetisse bingi. Aliriddawa era ali eri yategeeza Oweekitiibwa Bishop Lwanga n'amuga nti wa Bishop Lwanga essaawa zino weegendeza abaweereza abo bonna abakuli ku lusegere si batuufu. Bayibuli oli kye yabuuza ng'abuuza mu mboozi eya kanoniro naga nti ddala abaweereza era bakabona bakatonda balyaki? Onfuna bulungi? Ne bamugamba nti mazima ddala b'obuuza si be batuufu, buuza abasumaami. Abaweereza Lokech gwe baakaziika jjojjoozi gwe twakolako program wano yamunnyonnyola n'amuga nti nkubulye wakola program ABCD n'okola diiru eno naye tebagenda kukkiza kuwangala olwa nsonga emu nti ebyamaweetisse bingi. Aliriddawa era ali eri yategeeza Oweekitiibwa Bishop Lwanga n'amuga nti wa Bishop Lwanga essaawa zino weegendeza abaweereza abo bonna abakuli ku lusegere si batuufu. Bayibuli oli kye yabuuza ng'abuuza mu mboozi eya kanoniro naga nti ddala abaweereza era bakabona bakatonda balyaki? Onfuna bulungi? Ne bamugamba nti mazima ddala b'obuuza si be batuufu, buuza abasumaami.